in fact omukwano gwaffe okutandika okufa ne Rwanda gusatulukira Congo teguddanga mu kutereera mbadde ngamba kati twatereeza tutereeranga Uganda yalaini tegwa Rwanda n'ebyokusobola gy'obuuze ba MPs abava ku board ne Rwanda yejja wano Museveni bayire nakugamba ko mabega wali nti ye mu bino byonna yakitinganga musajja mukulu omwewuunya but we give him credit. Kati point eyokubiri zino ezisoose entongole fe kitwale Congo ADF Rwanda kigitwalayo kulwanyisa Ntarahamwe na kulwanirira Batusi ne wali ensonga z'okubagumawuliriza Congo ati bwatandika bwatu nze byengobererako ne byempulira eno mu okuliraana Rwanda eyina y'ensonga ejayo gyewa n'okutuuka olwaleero ng'ega ntekolebwangako Abahutu yo Kagame bavunaana nti be batta abantu mu genocide yali e Rwanda Interahamwe amagye gaabwe agamba nti gali Congo gye bali groupingira bagende bagatenza kutereera edda Professor Mukwaya tugambe Makerere ensi za Africa olwokuba zirakinga internal democracy zina insecurity kuba zirinaanye zibeera with permanent insecurity kuba munda tezinaamu bwenkanya so Rwanda official line yaayo nti government ya Congo yakkiriza Abahutu abeetaba mu kutta abantu 1994 ne basenga Congo bali eyo era tolo twayina 1967 yagendera omwo bwetyo ng'eringa ng'ego babali gye yasibira bakwataganye ne Kabila bagenze bawambye gavumenti ne Museveni nga kwali ensonga y'okubi nayo gyogera bafulantinga nsonga bbiri eyo ekyokubiri yeriwa bagudu eriyo genocide nayo kati awo mbadde nzija kati wembadde nzijaawo of course Samuju, just one little thing ekyo nakyo nadde mu discussion emu yabaddemu ne Professor Munakenya nga n'ekyo nakyo bakichallenginga yabadde very interesting ng'aga nti bwe tukkiriza nti indeed Enterahamwe baddukire Congo era ne basengayo gye bali balwana 1994 kutuuka olwaleero twogera emyaka 3 ngaga nti mwe bwe musikaninga abalwana bali about 60 years old nti abaafuluma mu magye g'e Rwanda nga bali myaka 3-25 thereabouts nti abali e Congo balinga 5-6 abalwana oba baana bato anti kati nze mbadde nkyayagala kuwa nsonga za Rwanda kubulire nga bwembera banze nga Semujju ensonga eyokubiri eyo nakwate baguma giwadde Rwanda olumutetera nnyo okugijjayo mu butereevu egyogerera mu nkwawa population yabo ba M23 abatuusi abali e Congo abamu bagamba nti bawera miliyoni 2 abala 3 abamu batukalonga bali miliyoni 4 naye bo bennyini ne mu nteesaganya ze baalimu ne Congo bamale babagambe basse wansi ebyokulwanyisa ekizibu ekyava nga baga nti abadde balwana balina emmundu bajje tugende ekinkyakya tubateeke mu magye abali eka nga bagamba mwagala kubatwala tusigale nga tulina magye ne bagaana okugenda ojjukira uli olutalo olwasookera ddala lwa Ntaganda kukyati yali M23 yali M23 yava ku ndagaano gye baakola waliwo erinnya lye baabayitanga tebanakufuka M23 limuvudde mu mutwe nja kubera ndijjukidde n'alikomyawo kati abatuusa abo abali e Congo baganda ba Kagame abawuliriza bateeka okumanya nti abatuusa abali mu gavumenti e Rwanda balinganga 12% ya population ya Rwanda just 12% tewayera na 20%. Abantu abasinga obungi e Rwanda Bahutu
kati abatuusa abali lumu twalina mwenda ku TV n'agamba nti Kagame okwata kwabwe obuyinza ne legitimacy bagijja mu kubanga bagamba be baprotector b'abatuusi e Rwanda nti tusobola ekyo kukirokalayizinga noga ntukuumako batuusi bali wano abali eri babatte nti n'olwekyo Rwanda ate abali e Congo bangi okusinga abali e Rwanda certainly kati mwenda yagamba nti obligation yaabwe etambula netuuka buli ewali omutuusi ng'ali mu danger nti n'olwekyo balina okugenda nga bamutaase kati ezo ze ziringa ng'ensonga eza Rwanda zeewa naye njagala oddeko wali emabega byakutuuka ne ku kya Baguma kyagambye nakuba wali emabega